bamuyita Sauda batenda lwakuba mu mwamukazaako erinnya lye bayita nakakawa. Yawulira oluyimba abadongo mwefuge ye yali omugole mbukayimbako sitatafa ennyimba zonna omukyalo gwengenda okuba ate nga nkutegeezaako. Sauda batenda bamumanyi, ayina ebyafaayo bingi nnyo. Yazaalibwa nga 22 omwezi ogwokubiri mwaggwa 1907 enaggalama eyo, era ng'omukyalo ono by'oyinza okuba ate ng'omumanyako ebitonotono azaalibwa mu maka ag'abasajja abadongo n'abakyala abadongo, era ng'ebyokusoma ku tebisobola kuba ate nga bigenda wala olw'embeera nti ekitone kye kyasobola okuba ate nga kyamuwaggula nnyo okuba ate nga ebyokusoma yabigenda kitini nnyo. Yasobola okuba ate nga asomerako mu masomero nga libayita Kyabakadde Primary School, yasomerako ku Nabagereka Primary School, era awo yasobola okuba ate nga akomekkereza n'atandika okuba ate nga ayingira amazina amaganda. Olw'embeera nga bwe nkutegeezezza omukyalo ono bazadde be abamu okuli ssenga we ne taata we omuto baali badongo nnyo nga bali mu ndongo, era mu kusoma kw'omukyalo ono Sauda batenda yasomanga ennaku 3 mu wiiki, olw'embeera nti okuva ku nnaku olwokutaano paka lwa Mande baali bali mbidongo, nga gwe kutegeezaako baali babeera naye omukyala bamuyita Janet Kizza. Oyo no yali ssenga we, taata we omuto baali bamuyita Edward Guludene abamujjukira obulungi, era nga baali balina ekibiina eky'amazina amaganda. Wabula ng'omukyala ono okutandika yalina emyaka 10 okutandika awo nno yasobola okuba ate nga ebyokusoma abikoowa, n'agamba kayingire okuba ate nga anyeenya ekiwato. Omwana muwala oyo gwe bayita Sauda batenda oba gw'oyita Sauda nakakawa gwe nkutegeezaako, myaka gya 1980 yasobola okuba ate nga yegatta ku kibiina ekyakadonkamu Kalicho Company abakijjukira obulungi. Yegattako Sauda, Janet ne taata we omuto gwe bayita Edward Guludene, awo nga beegasseewo awo ndo gye yasangira omukulu gwe bayita Matia Luyima. Waliyo omukulu gwe bayita Fred Sebata, era obudde obwo abategeera obulungi bategeeza nti myaka gya 80 awo Obote Party 2 Obote yali akomyewo, era abayimbi abasinga yabayisa bubi nnyo olw'embeera nti Obote abayimbi abasinga yali abayinako obuzibu abajjukira obulungi, abayimbi abawone beebika n'okwebika, abajjukira omukulu Sebadduka, Matia Kakumiriza abasinga ne babasiba, abamu abayimbi ab'enjawulo ne basobola okuba ate nga badduka eggwanga olw'okuba nti Obote mu Party 2 yali bubi nnyo, era nga abayimbi abasinga kati abayimbi bano bataliko bbala olw'Obote basobola okuba ate nga bo batandika mpola mpola, okuli omukulu gwe bayita Edward Guludene, Jackson Mutesa, Sira Janet Kizza, Rosette Nakubulwa, Fred Sebata, Moses Katende, David Kizito, Sauda, ne batandika ekibiina kye bayita Kadonkamu Super Singers. Awo bakitandika ekibiina kyabwe mpola mpola, era ekibiina kino kye kyali ekibiina ekyokusatu mu ggwanga Uganda abajjukira, kubanga Peaking Guitarist gye bayita Uganda Peaking Guitarist kyali kya mwaka gwa 1999 ate nga Kadongo kamu kyali mu mwaka gwa 1971, era mwaka gwa 1995 Sauda watandika okuba ate nga ayimba abajjukira oluyimba lwa Matia baluyita Matia olinzisa, waliwo n'akayimba ke bayita omukyala mukulu genda emugga. Awo nno ebiseera ebyo ye mukyalo oyo gwe bayita Sauda batenda gwe kutegeezako Sauda nakakawa, era nga kigambibwa nti wakati w'emyaka 13 ne 16 nga Uganda yakava mu lutalo lw'abayeekera afulumya oluyimba lwe bayita Mmere Zinsanze, olutambi olwasookera ddala, era ng'ezimu ezo nnyimba bazigatta ku teepu y'omukulu gwe bayita Matia Luyima gye bayita olugendo lw'e Masaka, era nga kigambibwa nti oluyimba olwo ye yali hiti yasobola okuba ate ng'emanyisa nnyo omukyalo ono gwe bayita Sauda batenda. Wabula embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula Sauda batenda ne bbaawe by'olina okuba ate ng'omumanyako omukyalo ono yafumbirwa ku myaka 13 egy'obuto, myaka 13 nga bwe kutegeezeza nti ebyokusoma yabigenda katono olw'embeera nti bazadde be abasinga ssenga we ne taata we omuto ayaya endongo bagiyingira bukyali, era ng'obufumbo akadde kano ayinza okuba agenda ayolekera emyaka 4. Y'omu ku bakyala batanobangako abadongo ono Sauda batenda nakakawa, y'omu ku bakyala basinze okukuuma ekitiibwa kya Gomez, y'omu ku bakyala basinga okukyamula stage, era bw'oba oyagala mupangisa bw'otamupangisa na Matia Luyima tajja biyimba y'amazima, ye atambula na bbaawe
Gobo wakana soko uli nabakubirako n'essimu bo babeera babiri Sauda ne Matia. Mbera mu kibiina kimwe asijja okugamba nti nja kwogera bw'omukanku wakubuuzeeko bambi ow'omukwano gwange. Nkanku olulenzi lwange. Balamusizza naawe wenyini presenter. Sebo mukulu Matia Luyima tusanyusa okuwuliza Sebo. Luyima taata w'abayimbi naye olwayomba lyankuletera Sauda yabaayogera. Sebo naye nga bannamasaka. Kasamba buuzizeeko ogenda kumpa olunaku olwange. Sebo. Bannamasaka mbagala nnyo era nja kubanga tukyabakubira omuziki. Sebo kamukudize wuuna agire ng'aweereza eggwanga. Obubaka bwe ngendo bagamba mbasaba babuulirire ekintu ekiri ku mulembe. Mbasaba baleme kukunama kuba abaana baffe abavubuka myaka 2 bonoonese kaliyoki afuuse kaliyoki weeyambule kotya naye ffe tuyimba ng'omuntu oli mu gomesi n'oyimba n'owoba ng'obasanyusa ng'ozinira mu gomesi omuntu n'amanya nti bambi omuntu ono akola omukyala ono gy'ali ne tubuulirira abaana nga tubabuulirira basome nnyo ne tubuulirira bakyala bannaffe obufumbo bulina kubeera bwoti kugamba balina okugumiikiriza bw'opapa ennyo weekanga ogenze mu siriimu ekiraavu kati abakyala nabo ne mbabuulirira bagume n'abaana ne mbabuulirira basome abavubuka bajjukire ennyo kadongo kamu tubuulirira ate tuzimba. Aya basi ndowooza obawulidde Matia ne Sauda batenda mwamukazaako erinnya lye bayita nakakawa n'olukoba bakyalukabya bennyininyini sooka owuliremu katini nnyo bo babeera babiri bw'oba obayita ku mukolo bw'otabayita babiri mbunjagala Sauda nakakawa eka tajja kulinnyayo abaana bano basinga zinno kibiina kyange kino kisinga obukulu mu ggwanga tutandika 1998 mu mwezi gw'omukaaga nga 2 ate tekiyimirirangako era kikyaliwo neebaza Mukama Katonda waffe nnyini kyonyi ate nammwe abandaba abasinga ndabamulira nga n'abayimbi basinga okutenda mu super singers gani oba abayimbi bemujjukira Alice Nabata katendi ku sozi ba natandikira era nze muyimbi owakadongo kamu eyasooka okuteeka emizannyo mu nnyimba za wano ate nebaza nnyo Mukama kuba n'abatali bakadongo kamu bakikopa kyala mukulu ate yeewungudde ne kasana kakawa wali mazima njalo okubonana nze funana mubala okubanga we mwateesa yandeeta mu maka era nze saayinayo nga muli wano omweteesa ddala wakkiriza nga tewali akuwaliza mukyala kankubuulire nze omwami okundeeta gwali mukwano bambi gwe gwamutuma n'olwekyo wetusanyukamu mu kiseera nga kino oba bwetuzannyamu tekubeera kweyisa wabula mukyala mukulu nga eweyita sirema kwewuunya nga bwe watondebwa kale nze omugole w'emyezi 2 gwe wandibadde wozimba nange nywere mukyala mukulu gende mugawulira wakkiriza badde muwulire oyo mukyala mukulu nkulengera mukyala mukulu w'oli mu ffumbiro mukyala wange omukulu nkwewuunyiza obwedda mbadde ku kifujawo nkosete bigambo byofukumudde bintiisizza ng'oli ku muno omugole omulimbalimba nze neeyisa bubi omudyekadyeka bulijjo deeta abakazi ne bamalanya badde neebuuza ekibatwala naye kati nkizudde gwe nakamwantette sooka onnyanukule njagala okumanya obanga neeyisa bubi gwe watuula otya. Aya basi ndowooza owulira ne Sauda kabaweemu katini kagonago gabe mu ddembe eddembe lyoyina nfuba olabe ng'olipima wadde ng'eddembe lyo lyatuweebwa Katonda naye yassaawo miizaani kwe lipimwa ate terigulwa kuba liri ku buwanana omugagga bino gye lyonna abulwa eddembe omwavu lunkube n'omusanga n'eddembe libula mu benzi okumanya lya kitalo nno jjo lisanga mwangaliya enkadde nsibuuko yalyo nze yambula ne libula omufumbo lya kyejo songe w'omu